biseera nga bino eby'ennaku enkulu abagoba b'ebidduka naddala mu ngendo empanvu batera okukola obubenje obuva ku bintu eby'enjawulo gamba ng'okuvuga endiima, okutikka obubindo ssaako n'ebidduka okubeera mu mbeera embi. Tutuuseeko mu paaka ezeesudde ebweru w'ekibuga Kampala okulaba embeera nga bw'eri. Mu paaka ya bbaasi eya Bwayise Bus Terminal ne mu Kaleerwe Taxi Park we tutuukiddeyo tusanze embeera yakayisa nnyo ng'abantu ab'enjawulo beeyuna okugenda mu bitundu eby'enjawulo okusisinkana ab'enganda n'emikwano. Baddereeva ab'enjawulo be twogeddeko nabo ku siteegi ezigenda ewala batubulidde embeera nga bw'eri. Ku siteegi y'Iganga Jinja basaabaze baffe tubakutte bulungi nnyo, tuwongezaamu akasente naye nga si kandi olw'embeera eri ku kkubo jjaamu abeera mungi. Kati nga ffe abagenda eyiganga Jinja tetuyita wano Mabira, tuyita Kaligundi eno Gayaza ntuyita bange basanyufu. Ffenna entire business mu taxi tuli basanyufu kubanga abasaabaze at least ennaku zino tubafuna. Abantu abagenda e Masaka tubatambuza bulungi ate ebisale tetwabirinyisizza nnyo zaffe bwe ziba zitisse wano ziyita Kayunga paka Jinja. Ebisale tetwongezezza nnyo, tetunaba kuwongeza kuba n'abantu bennyini tewali. Twala emitwalo 3 okusinziira ku ssentebe wa Bwayise Bus Terminal Ndibo Muzammiru tebaduumudde nnyo bisale bya ntambula nti oba oli awo nga bwe guli mu paaka endala. Tebiri waggulu newankubadde nga twayongezezzaamu katonotono naye bw'ogeraageranya n'emiwendo egiri mu mapaakisi amalala ebyaffe bikyaliko ko wansi, tetuli nnyo waggulu. Mu kaweefube w'okutangira obubenje ku nguudo ono atubuulidde nti buli mmotoka ebeera efuluma paaka basooka kugyekenneenya okulaba embeera gy'erimu. Kiba nti buli kimu asoose kikebera, akebedde ragepad, emipiira bwegiri, emmotoka nga ye eri mu mbeera nnungi, emitta abasaabaze mwe batuula gifaanana kitya kubanga osanga emmotoka ezimu ku maseejezi amalala mu zipaaka eyo ng'emmotoka zirimu n'ebikulu. Ibrahim Kakembo, ssentebe wa Kaleerwe Taxi Park, asabye baddereeva okubeera abeegendereza era n'akubiriza abasaabaze okukozesa takisi eziri mu paaka okwewala okubbibwa olwa bannakigwanyizi abeeyongedde mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Nongera okubiriza abasaabaze nti emmotoka gy'ogenda okulinnya fuba nnyo ogirinnye ng'ogikwata ennamba olw'ensonga nti eyinza okugamba nti egenda Kamuli n'esalawo ekuliwe mu kkubo nga bakutte ennamba yayo. Okwata ennamba yo ojja kudda Kaleerwe osobole okukola ku nsonga zo otegeddeko kajja bakoze eki ewali. Abakulembeze ab'enjawulo nabo okuli ba defense bannyonnyodde engeri gye banywezezzaamu ebyokwerinda omuli okukozesa kamera, okuteekawo enkola ey'okukuba lisiiti n'okuwandiika kye bagamba nti kiyamba mu kulondoola ababeera babuliddwako ebyabwe mu takisi. Paaka yaffe twagitaddewo nga erina basekurity, tulina abasirikale, tulina buli kimu. Omuntu okuteeta ebintu mala kukebera, tolina bomu, tolina kiki. Eriyo akwatibwa ku nsawo omusaabaze ne weba yeerabidde ebintu bye ng'omusaabaze akwate bukwasi namba ya mmotoka, tulina sitowa nene nnyo bwe tutereka ebintu ebyo. Kisaakye Tekla yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.